kati nkitegedde lwaki wasalawo obutasiba nviiri ng'ogwo omutwe obeera ogwebazaaki. Era bw'oba gw'okozesa okusala oluguudo tera ogukyuse mangu otherwise zikutomedde. Kansa bw'akwata ekitundu ky'omubiri abasawo banguwa okukijjako okutangira kansa okusaasaanira ebitundu by'omubiri ebisigadde. Kaakati eyo entegeera eri mu mutwe gwo singa tebaagusaleko mangu ebitundu by'omubiri ebisigadde bigenda kukosebwa. Ozze n'enfaanayo wenna olinga ng'ekiti kwe batemera embizzi. Ototobanyenga kakoko ke basudde mu masaŋŋanzira ng'enkuba ekakubyeko nga bamaze okukasamirirako. Naawe obolooga linnya Kyagulanyi owulira nga gwe ayinza Kyagulanyi ku lw'abampuuga. Bw'abanga ye gwe striker wa Mpuuga gwaleese okusobola Kyagulanyi olwo baataleese. Bw'abanga ye gwe gwatadde ku lugobo oluteebi olwo abamuwerekera. Omanyi nabagamba nti bw'ogenda mu kitundu tonoonya ntegeera y'abatuuze. Noonya kyayimaani wa kitundu kuye kw'ogenda okusobola okupimira entegeera y'abatuuze be. Kakati bw'eba ttiimu y'abannaffe mwono gwereetanga strike okwataakinga Kyagulanyi era mukyaya abantu lazima teebereza beeba tesobodde kuleeta. Olaba basigadde emabega babeera bategeera batya. Mpuuga billboard kintu kikulu nnyo. Walukaggata ku bakalango ke MTN yadde Airtel era tokamuwulirangako emyaka gy'ayimbidde era obulango bwe ekisitula mulondo munange kyakunywa kisufu. Kakati naawe oba ono gw'oleese ku billboard ng'akalango k'okulaga nti naawe osobola lazima oli bubi. Wano Omuganda we yagambira nti woddiza omulalu mu kyama abategeera babeera baweddeyo. Naye naawe ssente ze ez'omubwengula bwe ziba zitokomokera mu ono kkiriza nti oli bubi ekikugoba kinene omanyi. Eryato bwe libeera libbira oba omuntu bw'abeera bbira asobola n'okwekwata ku kitengejja ng'alowooza anaamutaasa naye nga kitengejja asobola okukutaasa okuva mu magombe g'okubbira. Kakati ono alinga kitengejja ng'emmotoka y'omukulu oba omubiri gw'omukulu guli mu kwebbika mu nnyanja wabula ng'alowooza nti ono gwasobola okwekwatako okusobola okuseeyeeya. Matayasi Mpuuga Nsamba ono yalibadde bulungi mu kulanga eddagala ly'amakkato, mikisa esangwa, entalogwa, maviga mukulu, ekyogo n'ekyogero gattako emmumbwa z'okumenya. Naye azze n'ebikata bye ebya lumonde mu nviiri n'emmindi ng'emukubye n'emabega yonna ayitira n'okuyitira yeenyaga. Kyagulanyi mwana tu ne kikanula amaaso nga kiringa ttimbo jja nti kirina point gye kigenda okuvaamu n'emu. Kiddaawo ne kyasamiraawo n'akabasito ku lubuto n'olubuto olulimu nabbuguma kizze n'ekikeeto kyakyo. Gwe tosaanidde kubimbira ku Kyagulanyi Jjovu. Ate bw'oba obimbira ku Kyagulanyi Jjovu ng'onoonya byanfuna gwe obudde bwe obw'okufuna bwaggwako. Era ntera okigamba mwenna abali myaka gy'ono ng'obadde tonnafuna teweegumya. Obulamu si firimu z'aba Nigeria nti abonyeebonye ennyo ng'atandika yamaliriza ng'ali bulungi. Oyinza okubonaabona okuva mu buto n'ofa ng'era okyabonaabona y'ono. Gwe ssaawa eno waali badde osaba ssaala y'Abakatuliki tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Gwe tokyayina mmere gy'osobola kufuna n'ogiteeka mu kyagi. Gwe tokyayina kufuna mmere gy'otereka kubanga n'enkya tomanyiiyo n'enkeera bakeera ng'okalambadde. Kubanga bwe tuba nga tufiira mu byalayini nga Mukama yali asinziira ku myaka osembedde. Kakalaakalanye n'akazigo tekakeesiize kazze n'ebiviiri byako konna kalinga ng'olubuuya. Nja kuba Kyagulanyi ngenda mmusobola. Ye yakulemesa ofuna. Owaayi kawala ggwe. Kakazi kawala kubanga kakola bya kiwala ate nga feesi ekalaakalanye ng'ekikoola kyataba. Kyagulanyi ye yakulemesa ofuna. Emyaka gyako egy'obuvubuka kaagimala ku bizinga keeyambulira ono keeyambulira oli. Kaina ekisa kingi ng'asanga yakozesa nkasitooka njulira ebizibu byo tekakkaanya kayamba nnyo abooko. Oyina abaana 5 mu basajja 7 naawe ojjogegerere ku Kyagulanyi. Kyagulanyi atulemesezza chenji. Kyagulanyi atulemesezza chenji. Nga Kyagulanyi we yali azaalibwa wali ku bizinga ng'ozaala omwana wo ow'okusatu. Wali luddawo obudde obwo okujja okwenunula ono Kyagulanyi okutuuka okujja kulemesezza chenji. Kali awo kalinganga akasaana kiti kya paapaali.
Ebifa abakazi muti gwa jjirikiti tegulina mugaso bagusuulako mbwa. Gwe weetaaga kusuulako mbwa kyovula buli musajja akwagalako yaafa oli nnamwandu ku malyameka. Kyovula buli musajja akaagalako yaafa akemulaba. Ne kambala obutengi bukalinga obuteeteeyi bw'amadalaka kajja tekabugoloddeko yadde obuyisaamu paasi keefuula siriyasi bwe kamoozoola amaaso naye nga tolina nakyosobola kabuuza ku byabukulembeze ne kika kikunnyonnyola mu bulambulukufu katambulira musirugwe enjaga gyonywa idioti kitaawo ataaginywanga yafa y'omukuba nakubookwo. Mujja nayigiriza abaana abato okunywa enjaga gwe ataani ateegomba kubeera nga ye. Nga mwe bakitammwe abataginywa baafa beeyonjesa bipapula by'amawulire agayitako. Baafa bannaku nga n'akagaali kasse wajjuba tebakalina kubanga ono ekimwogeza nnaku. Teri kirala nnaku. Kyova olaba emboozi zaabwe zitambula Kyagulanyi Mukodo, Kyagulanyi Tagaba ekimwogeza nnaku. Sinti kyayogera kye kituufu naye asobola okukimanya mu magezi g'amatono agasobola okumuweereza nti kino kyenkola kikyamu naye nnaku kuzannyira mu buwala bwe. Mpuga aleeseeyo akakadde aleeseeyo 5 kuzannyira mu buwala bwammwe. Basadde bannange temukkiriza abaana bammwe okuzannyira mu myaka gyabwe. Bagenda kukomekkerera ng'ono omukazi bano bakaabira ne ku nnyimbe. N'atuuka kufiirwa n'atandika okukaaba ssebo bamugaabugambi nti nedda ono abadde nnyabo nti anti temwambuliifinze bulungi nga mumpa ssente. Gwe ne ku nnyimbe buno bukaabirako buno bwe bujja ne bukuba omulanga. Ne ku mbaga ng'ezo okutuukiriza akalombolomo nti omugole baba bamutwala abaana be bamukaabira buno bwe bapangisa okukola eby'ekijegga. Gyokaabire maamawo ng'agenda ku bika bye butamanyi nako kyovola bunaku. Bulidde enkoko ezitali za mizimu gyabo. Bukoze obwassenga obutali bwa lubaale waabwo. Kali bwatandikawo n'okkaabira abafudde bwe buzigirira nno Mpuuga oyo emirambo. Omanyi Mpuuga yajja n'akwatagana nabo ng'ate omulimu gwabwe omukulu kukaabira abafudde kati bumukubira bukubizi ssimu. Tinfunyewo wengendo okkaabira naye bampa 3 kakati n'Empuuga be bamuzigirira ng'agattako ezzike nga kayitawo ssebo kamaliriza olunaku. Naye nga byonna kuzannyira mu buwala kweyambulira ono n'oli obufumbo bw'otuula mutoterera so nga ate obufumbo oluusi mwe muva emikisa gyabo bannaffe era kwe balandira. Gwe Mukama we yasuulanga omukisa we yasanga ovudde. Wagusuula wano kyamagero kyange kiri wano ate okibuuka. Ati oli awo dunia yakuleka onywa bunyimmindi mu Kisoweto okuva ku makya paka obudde obwakawungizi nojja noyitika mu nsi ne weenyagira ensi. Alinganga akawundo kamoozoola amaaso ne kabanga ekinyira ssebo. Obukazi obulogo bw'oku kyalo buno kafaanana bulogo ne bwe katunula butunuzi. Olaba obulogo obuwedde emirimu tekayina point gye katambuza, tekayina point gye kagusa, ne kajja ne kabolooga, ne kajja ne kasesema n'akawaayo ezaataaba omugaana ne kageya kafuuweeta. Gwe ne mu lulyo lwammwe musobola okuvaamu yadde eyeesembereza Kyagulanyi oba atuuka mu kkoota ya Kyagulanyi. Kale gwe oba teweeswalira swalira abaana bo kuba bakuze. Ne bakulaba ku YouTube oli awo n'engeregeze ojja tonaabye maaso ojja tonaabye mmindi ojja tosoose kwekakkanya ng'ova ya mmindi si mmwe munywa wala John wala Iso yasobola obutanywa wala giwala Isa abo babbwakata. Mwenge bigere kaseese. Ne kajja ne katamiirira okwo ne kajja ne kawengera okwo. Nga kalinga embwa gye basibidde mu kkutiya ng'efudde ng'etandise n'okuwunya. Kawunya! Yate lwaki tekawunyi? Obudde bw'okweyonya nkavudde mu mmindi katuukira ku sseeti. Nze Kyagulanyi, era nze Kyagulanyi otulemesezza okufuna enkyukakyuka. Kitaawo ye lwaki tomunenya? Oba ggwe wennyini? Kyagulanyi ono w'emyaka 4 yalemesezza ggwe w'emyaka 7.
asuubira okufunira ssente ku linnya ly'embu simanya KFC yagaggawalira ku myaka 8 ebyamagero nno munnange nga bitono kyova olabeera ekyo mwakifuula ekyamagero gwe ate omuntu okugaggawalira ku myaka 8 singa kyali kitono tekyaligenze mu byafaayo kati be ekya Saara yali wa 9 n'azaala omwana singa kyali kitono tekyaligenze mu byafaayo kati gwe omu ku bagenda okugenda mu byafaayo mu naawe ogaggawalire ku myaka 6 gy'olina gwe wayavuwala mayisa watondebwa kubeera otyo lwansonga totereera mukama wayagala okukusuulira ekyamagero kyo woobuuka ngaera wewabuukabuukanga mu bufumbo kati ali awo mbu yeefudde olujegere ekyayi bakirese kisibe empologoma mbu lujegere ekyayi ekiwedde emirimu ate ekyakaze kitayisiddwako mu mazzi mbu kigumeegumeko